tutandika mbalamba naye nga tukujukiza Bahawal Phone Service Center etembera birabali kwani fata wa buterevu tutandika butandisi kagwa kafumbe mukasa road yazze wali ku Kisenyi bus terminal ali ku mwaliro gwa kubiri edduuka liri CR7 aho nyini mu Kisenyi tutandika butandisi Speed Investments banda abeka uko ziliko A&E video and electricals atenga tukujukiza Hussein videos mbali nga bulijjo ba agent baffe banda faba Wicked Monkey Pictures okutuusa ku Staga Mountain Films ikyatandika butandisi tulina kulika ndio subwa era tugenda kusinkana Tom Size mu Noel Glaimi ekyali ntandikwa John Wells Sarah French tutandika butandisi Greg Talley Wesley Kennon ne Kevin Hager Danny Big Gainmaya ne BJ Marek Lisa Inzi ekyatandika kakatandise ne banaffe Box Street ngabo omanye ebya street business ebetambula likabe nga alabikanga gentleman kumbe ekimuvaaza ate business zonna dirwawo talinaawo masa ekigambo kye ekimatiza customer twakagireeta ne bwobuuza mukoona wali juzi wanguze busigo nga bulabika wabukubye enkuba ulidde musajja najjanyiga nnyo bwe tukola kibwe tuvaalika n'ekintu n'agamba leero twagenda kubeera tulabo yenna era agenda maaso n'ekikolwa ekyokumatiza emaali weeri alina yaleero bayajja kakana emaali weeri emaali eriwa kakali ogenda okweregereza ono atundira ku kkubo kumbe naye ate alina mukama we era ogenda okweregereza obulungi nga boss avuddeyo n'agamba emaali weeri kumbe leero ku mulundi guno omuguzi ayagala nnyenjiko kadi boss yagamba emaali weeri naye tulina osokolaba ku ki ku ssente litwagala ebyo sajja mukulu nga bagenda maaso okubikkula ogenda okweregereza nga mubye sente wamba kituufu sente weziri kituufu byobadde oyogera ebaali weeri ogenda okweregereza emali ogenda okweregereza kumbe bebasindise nga abaguzi babadde bambega FBI babadde mabega emundu weyatandikira mundu weyatandikira ekyali ntandikwa kale ku mavivi kwenkwagala gikyolaga obalazanya n'okuzanya bamuguddeko basi yenyini saabayaga ne bamukaba obunaanibwa olw'obutemu otemu lw'omusirikale wa gavumenti weyita ki emundo gyatubuulire oba tolina lisiti yayo emboko ndala okukussa enjaga mugirabyeko munsanze nayo kibanda ayinza okugaana ekimutabudde kwekengera ekyatandika Bamuda Island gyetutandise natenga bulijjo kwa Memes Production Sen videos empale nga bulijjo tutandika butandise genda maaso kada amawulire gavaayo genda maaso n'okulabikani balabula bagamba mbeera y'obudde si nnungi bantu abakubiriza okwekuumira mayumba gaabwe Angela Yosefu Jeremy ekyali tandikwa Wesley Cannon ne Santano Thakul baga Wallen Dean Fulton JB Mezeke ne Thomas Wares Roy Virgin Jr Nicholas George bonna bazanywe netandika kakatudde ku kisaawe ky'ennyonyi wali omusajja mukulu abadde alindirira ogenda okweregereza ganda alindirira ono lwatuuka era ali ogenda okudda mu layini omanye olugendo lw'ennyonyi terubanga lwa taxi nti webe kulesa ogigobya boda hapana A storm along your plane's path. Did you hear that? A storm. No. There's bane temunkanya nammwe ennyonyi nasasudde dda tiketi yange saino mba naba mu katebe ogenda okweregereza mwana mwala akayana ennyonyi simanyi bagidilayingisiza olw'okuba ni embuyaga ekutte kale n'entambula z'ennyonyi ezo zibeera n'obuzibu era bannaffe bapima embeera y'obudde bamala kupima ne bagandya akakiri seefu omuntu ayinza otambula naye nga bw'omanyi abasaabaze katikati k'ennyonyi ako ye buli wasasula ati aba alabanga ataaguza ennyonyi namba neerabira ne bali abakola omulimu ogwo guddukanya ate baba n'amagezi ag'enjawulo era omulimu gwe baba bagwekakasa Adam Worth ye director ekifaananyi tuba tuli waliwo abaana abalaba bayingirawo ennyonyi nno ssebo ennyonyi kintu kya mutaana nnyo era omuntu omusanga ng'ali awo kale tugiyite siteegi y'ennyonyi nga tagyesunga
oyo lubala abamuluma wali olabeko omuwala anyerera ngaoyo yakakuyitako kemulabe sole mbadde manyi tewali muntu amusole yenze sebalijje vaayo panayisi kyanga okusamugala omuwanyirira bwati swiki ebadde yakutuula ku mukyalo kale oba omaze okweyanjula va wano olaba nze naga abawala kika kino sesembereza kika kino ki abakazi kasita bayitirira okuba ni kale balimu olulungi oli n'omugamba nti anyiridde nnyo sebalijja ne bamulijja lekera okwemanyiza abakazi atakuliko omukazi atakwagala omulekanga nkugambye go olinga gwe ngambye kamuva sebalijja bamulijja enyonyi waliwo enyonyi erabika okuba nti kale bagikereyesezaamu katono nnyo firimu yaffe nekyatandika butaki nate nga bulijjo nagambye it's all about VGM's production outer emination oba ku YouTube channel VGM official mwena abatula ku KBS TV muli bakabi tutandika butandisi ate ng'ekutuusibwako bannaffe aba Fine Life Laboratories abo nno bakafulukuleka ne bakebera omusaayi ne bamanya DNA oba olinayo obuzibu bwonna n'omwana gw'ozaala tomwekakasa musaayi oba DNA bano aba Fine Life Laboratories osobola okuleka ne bakuyambira ddala bannaffe aba Hana Water amazzi ag'omulembe ennyo tugema parking mu cupa ennungi era katoni ya 15 ecupa ya 5 mazzi malungi wogassa ku mukolo ogw'embaga gafuuka ekimuli kakati tugenda okwetegereza lw'ennyonyi simbula essaawa eno era nga destination yaayo erabika nti ayo eryoke saayo neeba esimbula newankubadde waliwo ezikereeseddwa kumbe ennyonyi eno waliwo bannaffe bannamateeka abatwala omuzi w'emisango ayina ovunaanibwa lekera awo gwe okubega abasirikale balina gwe batwala obabegabega balamukwatoni bamutaddeko zaaki tutandika butandisi maama osiibye otya nagandi FBI agent era bwe twogerera twagala tube nga tukola ki tuyambibwa n'agamba nti tuli mu position oba tuli mu nteekateeka ez'okuba ntitwagala okukozesa entambula eno okubaako omusibe atwalibwa naye gwe naawe musimbe layini naffe twagisimbye eddaamu gyano mulega amakooti n'obutaayi tomanyi gweogera naye twala eri gwe wanvu wamuuko teri mumpi agala muyita mumpi mwana mulenzi teri gino mirimu gya gavumenti tewereega oli wano weekwewereega ng'obukamula waliwo omusibe gwe batwala kati waliwo ababadde bagenda maaso n'okulinda erudda era nga aba saavisi eno ey'ennyonyi baga nti waliwo okulindamuuko ate ebiseera ebisinga ennyonyi zino eziba z'abasaabaze naye baziteekamu nnyo bakulimino tamusayizimo baziteekamu bakulimino naye nga ababa tebaagala kanga batuuze oba abasaabaze nti waliwo kulimino gwe baba bagenda naye kati baagala nnyo bakanga ate ofayo ekyo kiggwa banange negenekenesokera ddala ali myaka gy'abajjajja naye muyite wiisi jjajja Nuuru owulire nti abakazi bakuba oba okuvuma ennaku zino abantu bayagalanga nnyo okuba abakulu kuba omuntu akuze aweebwa ekitiibwa tayisibwa mu maaso naye jjajja Nuuru alina engeri gyayambala engoye ez'abavubuka era n'omugambo emyaka gimususse owulira olutalo n'oluyombo nga akazigo yakakoze nnyo akazi obuto baabo ogenda okweregereza flight 562 era bikagira ennyonyi eno bagendera ku nnyonyi eno mubenga mugenda maaso n'okwetegeka waliwo ababadde balinze dda bagenda maaso atandise okukebera bibogerako tiketi kikulu nnyo naddala ng'ennyonyi eno baba bacekinze in mu byennyonyi waliwo checking in eyo process nayo weeri naye bw'obeerako oba amaze okucekinga in ate obaako woolindira baabo basoose ne bakeereyesa musimanyi walayika embeera y'obudde naye ate abatwala omusibe balina engeri gye bagenze maaso nebanguyamuuko embeera ene benga eyanguyizibwa
ono yali mukebera kumba akebera ew'emyaka gye mukyala akyala b'ennaku zino tebakyasirika beefaako akulaba naamunaye bulamu bwange bwetaagamu omwami tolwawo kakati bano ng'amaze okulabika baboodinga kino kye bayita boarding oli omusiibulanga ennyonyi tomala gakuba abakadde abamanyi sitole z'ennyonyi okukuba essimu enebeera mu kompyuta kye bayise CPU oba chipu eyo eyinza okukyankalanya kuba n'ennyonyi zibeera ne kompyuta ky'olaba olulinnya ku nnyonyi tebakkiriza nnyo kukozesa simu yo oba electronic gadgets zino naddala eziri mu kompyuta kati oli amugamba abadde alina gwasiibula ku simu n'amuzaaki tomusiibudde maama nkulamusizza sebalijji baamulize sayinza okulaba bano bageza mpisa munaye ne boogeze mwamula omukazi munaye obaako empisa omulaga okudduma abakazi tebaagala baddumirako omuddumirako n'akukyamusa kati balina gwe bakyamusiza sebalijji lwabutaba na mpisa naye bano balina mpisa muntu omukwata mpola ekigambo kibeera bulungi embeera eriwo essimu ezze ate erabika erina byekyankalanyiza ye musajja mukulu Tom Sizemore to carry it? No, I don't think so. I mean, I would if I could. Kakati mbu waliwo omugugu ogubadde guganya okutwalibwa. He's hard to miss, isn't he? Naye ng'ate omugugu ogwo bateekeddwa okugutwala mugugu ki? Mr. Montbon, Uh-oh. I want you to know this plane is equipped to handle anything that you do. Babuuza oba ennyonyi eno erimu ebintu byonna ebirala ebitwalibwa nga bikwata ku bali. You had a bad experience? My dad was on a plane that went down back in 83. Kaakati ogenda okweregereza kabumba atunula bulala munambuuzo ye n'okutuula mu nnyonyi nga weeraliikiridde kiki ogenda ku maziiko bamwafiiriddwa mugenda ku lumbe kali kumba olunaku lwe yasooka okulinnya ku nnyonyi bwali buzibu. Ennyonyi eno mulimu ebyo buntu bwayo buba butono oli amunnyonnyola namugaa totya ono musanyufu nnyo alinga atagenda mu kibooko bamwetolozaako FBI agent. What are you, a child? My fucking 5-year-old can do this. All right, well, come and help me out, man. Mwana jo nyambe Right. abbi akasumuluzo mbwe abadde tateredde bulungi mbw'oli aba alina omutereeza kumba adala kubba kasumuluzo k'empingu akanyaze. Of course you can. If I could just take this off. Shut up. In the galley. Ono bamwetaaga. I'm Air Marshal Snyder. I would appreciate it. Ono yagenda maaso n'okwasaganya ebyennyonyi ate mu ngeri ya security yiwa Air Marshal. Situvole baba bagenda maaso n'okutwalirako omusibe wonna wabaawo enkolagana okumanya security ennyonyi aba Air Marshal baba bambadde nga basaabaze toyinza mulaba naye ng'abaamu embeera bw'etabuka. Katonda yamugamba ekyokutwala abasibe tulina okubeera mu cautious. Any sign of trouble from you? I'll have no problem duct taping to that seat. N'agamba mwami Mugundi wembaako akabonero k'endabako emitaano okuva gy'oli ojja kunsonyiwa okutaama kwange kuyinza obutafaananako kwa bulijjo agenda okange jjajjaawo ne wabaala abayingira. FBI agent Sweden. You got ID on you? Should ID when I went through security? Kati waliwo ayingidde naye ate atunulanga ekizibu. It's why I'm going on vacation. Kikyoddawa tugenda ku vacation. Omanyi ssebo baba nga waliwo obwerindo obw'ekika ekyenjawulo buli ayingira balina omukebera ate poliisi kwegadde mbu kwekengera omuntu okusinziira mu nfaanana ye ne bamanya nti oba onaatunula mitawaana oba anaabeereka baasoboka. Weebale enyi olaba atunula nga ava mu luyombo munnange tetwalwa tetujja kuliisa tetukuliise. Ennyonyi ekwate ku boyina eyolekera abagoba baayo. Ennyonyi eno baadde badireyinzeemuko naye baga embeera y'obudde ebadde ekyankalanye emaze ne bangeeterera kale n'abasaaza agenda maaso bazaamu amaanyi ennyonyi ejja kgenda. Waliwo pilot ne co-pilot n'omuyambi w'abapiloti. Ennyonyi eno evugibwa abantu babiri naye era mu mbeera yonna wabeerawo pilot naye muntu afunamu ekizibu.
kati ono yabuuza tusuubirayo okuyuuga kwonna abantu tuba tubatereeza kuba tutegeeza mu bwangu kuba bano ate ba flight attendant bayambako okusuusa message n'okulabirira abantu bali batya eno gye batudde kati babuuza abakulu bali abuuzizza naye tusuubirayo ambulance oba embeera yonna kuba ennyonyi ebadde eddirengisiddwa oba erabise okuba neerindiziddwa ebbanga aye ne banagaana ennyonyi yatugende kiringa oli wagamba eyo baasi we baba mugenda kuyita kannabulemu temutawaana enkuba weetonya aserera naye ate olina n'agamba wadde bukedde tugende enkuba ogenda okwetegereza bagambye tabulensi ekire kikutte ne bagamba abantu basibe enkuba kyekyo najasiti bubaawo obuzibuzibu baawo obuzibu obutonotono obuzibu bubaamu butono olengera oli ayinza okugamba ekire ky'enkuba ekikutte omanye enkuba eno bw'etonya ku bbanga eyo eyina engeri gyebanga eyuuya ennyonyi olw'empewo neraddu emyansabana mulimu guno oyina wootuukira ne wejjusa lwaki wagusoma kati eyabadde yeesiba myaka gy'abavubuka kitegedde kati nti okutya kw'abakadde abakadde batya kubanga awo myaka egyo gy'obukadde omuntu wategerera amakulu g'obulamu atayagala buzanyisa emyaka egyo gy'obukadde kati okumanya embeera nga ya ntunujju n'omwana omuto wuuli omwana ali myezi 2 bakamuzaala n'oku kumba omusiba asumuludde empingu ennyonyi yawugamu katono yasibira ku mundu alaka yasibira ku mundu eyamasho ennyonyi bamusuna bambega babadde mu eyamasho mula n'avaayo ono yawonye n'okwetegereza esasi likubye wannanga babadde omukulu wuno ogenda okwetegereza akabengo kiki akabengo kabunduse akabenga awulira kabunduse wawe laba ekiri mu bbanga bebagoba bayo batandise okulipootinga gye bavudde ebintu by'ennyonyi tewetanga kagaali nti webayize kale okyusizaawo oyinza ogiwugula empewo n'egiwugula ne mutadda waliwo embeera y'obudde etambulikikamu wabeerawo n'embeera y'obudde ebeera nga etabuka baalinnyo ennyonyi oli n'abagamba tusuubireyo ka tabulensi akatonotono wabiriyo ka tabulensi just a simple tabulensi kagenda kagwamu ako kale waliwo gumya abooli nabo ne wabaawo ekikola ky'oyinza okukola okugumya naawe nga weegumya bagambe just a simple problem nagambye ekigambo ky'ennyonyi toyinza kigeraageranya kagaali k'ovuze okwenkuba ena bagambe simple problem eyo simple problem eno tefuuse ennyonyi disasita tefuuse ennyonyi disasita efuuse ennyonyi disasita nkwatirako lweki ennyonyi tebanga yakagaali mbukwata ebinuzi kale ne weegifaanana gaali zinuuka bulijjo enuuka bannange kiki kati batandise okuyisa obubonero bw'omusaalaba lwaki bagamba okusiba enkuba lwaba kapiteni bakujjukiriza okusiba enkuba ladies and gentlemen ekigo ky'ennyonyi toyinza kukigeraageranya nga muntu asimatuse ku muti gwa muyembe newekiba bannange amatabi ogw'amatabi pairoti waalagirira n'ategeeza ennyonyi tekyaweta ennyonyi tekyaweta waliwo ajjayo essimu asoma zabbuli anti teyagisoma mu kitabo yagikopa ku kisimu essimu kwekuliza buli agisoma nakawere tamanyi oba obwana buno bwe bayita bubizibu munyonyi bakubiramu essimu muzeeyo omujayiro yabadde kyenyonyi bakubiramu essimu efirimu egenda maaso Emination VJMUG munange ekibadde mwesiba enkoba omuko ennyonyi yawa amatuka waggulu ali nejegwa mu nnyanja yiri yiyo ennyonyi gyewanatuse era ogenda okwetegereza bannaffe
bazirise nyonyi webegudde mu nnyanja omwo oba kiba kalekaleko n'okusinga ate kalekaleko niira ng'omubi omweru naye wootuukira okulaba omuddugavu nti mulungi ku mulembe guno mulembe gwafuuka gwa kolima talinaamu za kizigu kulima bukolimi era nze ndi muddugavu naye mbasinga kati ekigo ky'ennyonyi toyinza kukigeraageranya kale mazzi oba naye ekigo nga kyagudde ku ttaka awo ennyonyi kale n'ogenda okwetegereza bannaffe mulimu abaazirikiddewo ekyalinga ekirungirungi kale ebintu by'ennyonyi ekigo nga kibadde era osanga abantu bangi abagifiiriddemu naye ekyalinga ekirungirungi Katonda yayamba ennyonyi eno weegudde ng'okumpi waaliwo akazinga era abalamu baawugayo bakwata kwabo abaazirise naye okuwuga mayiro ezisoba mu emu ku mazzi okwo oba bbiri tokiyita kyangu kale abaabadde bambadde kuba gye bagenzeza abadde bagenda mu bubaga batuuka baabika embeera neerabika okuba nga bwete bweri tolabanga omulabe gw'olina nga butonde tolina wuddukira unayomba saagala gasiye eswaga lyonna lisaanuse oli bulungi kiina bulungi gye mbujja yabadde akoze ka make-up ke ng'ali mu swaga nnyo yabadde mu swaga eswaga liri kulukuse tatu yabadde ya kikalaamu eweddeko tatu yabadde ya kikalaamu kale ddangu kirungi okaabira ku lukalu kale mulimu kibaba waana bulijjo tosodde nakuuma nnyonyi mu bbanga oli wano kirabe bagenda maaso n'okuvunaana bakapiteeni ennyonyi nga zino eziba zifunye obuzibu mbu wabaawo amawulire agatambula oba ganaatambula ono alandisa okuyomba gwe lwaki ovuga otya mwavuze odda muzira omala galumba omuyaga era onoonya oleta obuzibu ofunirawa omuntu okola ekintu kwosooka neebaza Katonda noono seba omusajja okuba nga agikubye mazzi alina waalwanye obulamu bw'abano weebali senga bakurashilandi nze ngamba okugikuba ku ttaka ku lukalu wandiwulidde akabiriiti okubanga waliwo abalamu omukyalina yakubidde kyonimma ndowooza ye maama w'abaana amutegeeza ennyonyi omutali mulongooti akuba essimu kyova olaba embeera etabuse ekulowoozesa ng'omusiru ozannya n'okuzannya bakyajja ekirungi ababadde bambadde ku life savers lowooza ku abo bekyaguddeko obuteebalira buli omu n'agenda lulwe ebintu byakabenje munange tebiba byakutemyako nti gundi bamutemezzaako alina waali nagambye egenda maaso ate nga tukyatandika butandisa olaba ku KBS TV Emmys Production muno wekirwa tulaweereza mwena abatulaba okwetula Uganda yonna kakati bannaffe kale okuwona bawonye akabenje kati ebibuuzo bitandika okujja naye kaakazinga ke tugudde ku kazinga ke obuzinga bw'ekimmi bubaako abantu ekimmi eyo waliwo abantu ku kazinga ako abantu bizinesi eri zitambula naye waliwo obuzinga bw'oyitako nga tonnatuuka kimmi nga bukalu oyinza okusangako sekuke yenkana endiribo ozannya n'okuzannya kati akazinga kano kebaliko ate nga n'obuzinga obulala obuliranyewo tebulagaanibwa waliwo kali ali akaddako owuga kaakali wali buzinga mubaamu obuba bweriranyiranye awo era ng'obuzinga obwo olaba tekali wala kati embeera ey'okuwona ekigo otandika kikino
Keep picking at it, it will never get better. Embozi evuddeyo. It's a sick wound. Gwe buno si bulwadde ate. Cover. Obusi. History. Name is Midnight. Baphomet Records. Great. Are you going to help? Oh. Kati mbu alina obukugu mu bino ono kyava mbuzo n'oyamba oba oli wa bigambo okusinga. You people love death. Well, yes. Kaakati ono alina tatu mbu era mukama we Baphomet. Isn't really. We just Wabula realize that ono yamugamba mwagala nnyo okufa. I want to get as far down that track as possible. Ng'abakuba oluboozi wazze kuyamba oba tugunda luboozi. Kati owagira otya ate amaanyi g'ekibi ate nga tuli wano. 2, 3. Ekijjayo oyinza okugirako omusuwa. Kumbe sebakijje kazi yamukoze ekyajabu tayagala kuddamu kwerira. Bano batambudde dde okubaako we batandika okunoonya abayamba batya bafuna batya obuyambi. Kwata. We've only been here a couple hours. It's gonna get a hell of a lot hotter before it starts easing off. Don't you think it's a little late for that? Want to go for a walk? Check out the rest of the... N'agamba oyagala ogenda maaso tambuleko tulambule n'okulaba ku sayidi endala ez'akazinga kuba eno embeera abantu gye balimu bawummudde oluvannyuma lw'ekyekangu naye tebannaba kulowooza ki ekiyinza okuyamba wano we bali. It's not good. Ono atandise balambula. Any of the others? No one else. Everyone who survived must have washed up here. N'agamba olowooza waliwo abalala abalayika okuba ne beetaaga obuyambi oba ki kono nsimanyi naye nsuubira abantu bonna abawonyeewo balabika be b'amazzi ge basindikiriza mpaka ku lukalu wano. Look. Sooka olabe. Out of the woods yet. Naye akazinga ke tuli okutali wadde akanyonyi k'enduulu akazinga kano kubanze mmanya mangu. We will light a candle for those who have passed when we get back. Tulina okukolayo ekikolwa eky'obuzira n'okuba emyoyo gyabwe tugisabira tukume omusubbaawa okusabira abo abakoze eki abalugendeddemu. Cowboy. I'm going to need my hat. Baabano. Hey, a boat. Yeah? Ogenda okwetegereza eryato. Check it out. Maybe we can fix it. Nanga atutereeza eryo oba tuyinza olitereeza ne likola ng'entambula etujja wano. Lyato nno lyali ddene oba lyafuna kabenje liiryo. Oli agambye tulabe oba tukyatereera ye yalireeta aba yali talyagala aba kale ye yalireeta yali talyagala eryato eryo teyalyagala kwegamba naye nga kuliko ebigere ebisinziro eby'omusaayi. Kati gwagambye tulikebere ate ye yamyanyuka emisinde miitirivu nnyo okumyamya nga mbadde n'okuteesa kikolwa ekiraga nti toli taguze kirowoozo kyo. Kati akuttewa weyadidishiggo kati ebyokwata biveeko guno omusaayi guli fresh. Oyinza okugamba omuntu akuttewa kumbe bawaluddemu walu. Obadde olazeewa baneyadoranisa okunkanga waliwo omusaayi ogwayisa ogulinga oba ogwayiriddwa akabengo omusaayi oguvudde kabengo guba mulala munange owange ono yakadde engulu wonna we yakubye omutwe ng'ennyonyi egwa mazzi baleese bawalula. Kale beekuŋŋaanyiriza ano ng'abawonye ennyonyi. Okuwona ennyonyi si kyangu n'amagezi tegannadda kuba teri yabuuza mune ono. I just don't know how. Simanyi tugenda tutya buli omwana nisoleetawo ebirowoozo bingi ogenda twagala naye tugenze tutya. Now what we need the most is water. Where did you get that? Right out there. Ono afunye amazzi flask ebadde nkalu okajjeewa sayidi eri Circumstances. alina kalonze n'alonderawo oba abagenzi n'asena ku mazzi
amazzi g'ennyanja si buli nnyanja yonna abaginywa kisinzira oli mazzi kikaaki. I mean, it doesn't taste great, but ono eyaleese ekirowoozo ky'okwagala okusabira ku bagenzi. Tulina otambula tuleko kye tunoonya. Tetutula wano nga baddofe. Tetwagala tuyita baddofe. It's a lot easier than clearing it ourselves. N'ebintu biyinza obutaba byankuleka ntwetaasa. a man with a plan. I like it. N'agamba musajja ne plan ekyo nakyagala. Kubanga ono alina plan oli agee batambule nga banoonya waliwo ekiyinza okuyamba. Ebipapajjo ebyaguze byagudde awo abantu buli omu kye yeekutteko amazzi ne gamuvuga. Akazinga kwe bali akazinga kanene akazinga. Okwetolola akazinga kano era tebalina kye baafunye. Our first priority right now needs to be to build a shelter. Kati ekisooka gye tuli kwe kuzimba wetwebudamya wetukola ki wetulina okuba nga abeekweka. We're just lying there starving to death. Kati ogamba tuzimbe we tunaabeera ekyo si kikola kya kulinda kufa kwaffe. Kuba waliwo gamba omuntu mbu tubeeko we tuzimbe oba kale shelter oba kale okwewogoma oba musana kwosana gwokera kazinga tufune we twewogoma. Kati oli ambuziza okwewogoma kituufu kale niyi twewogoma ki tuli weewogome tulindirewo okufa kwaffe. Oh, tip top, Vicky. Maybe we can build a raft. Niwe batuyinza okuzimba akaseeyeeya. Akaseeyeeya okazimba mu kyoli wa kafulu w'okuzimba akaseeyeeya. Listen, Olira. even if we built one, we still don't know which way to go. Niwe tunaazimba akaseeyeeya tetumanya kaseeyeeya kaddawa. Get to start it. Tutandika okulowooza. Ennyonyi yaguddewa era adde etunuddewo embuyaga ng'eyuuya. Eyinza oyuuya ennyonyi n'egitunuza gy'etava. Munnange nga batandika kuŋŋaanya ebitiititi awo ebyali byakutuka ebitiititi bino ebikaddekadde biriiriddwa empungu. Kale lwakuba empumbu ne weba eruma etya tesobola kuluma nnyo gundi eryo. Ebbanda. Banoonya ebintu. Wogola bw'otyo. Naye efujjo lino. Ku kazinga kwe genda kwetegereza. Alaba kyatambula kuba n'enku kikulu nnyo azikumisizza kibalina okwongera okulaba buli ekinaayamba kyonna ali kazinga anoonya ekinaayamba. Firimu bagiyita Bermuda Island. Bali ku Bermuda Island ekituusibwako Underwater, mazzi ga mulembe nnyo gafune matundiro bonna mu supermarket oba maduuka kunusu biddo byokka. Nagewe gasa ku mukolo ogw'embaga gatunula ng'ekimuli kuba gapaakingiddwa bulungi mu kyupa erabika bulungi ate gwe omusuubuzi katoni ya 15,000 zokka. Aba Fun Life Laboratories be bokka abakakasa omwana gw'oteekakasa oba wuwo oba si wuwo nga bakebera DNA. Okunoonya owange onooli obutongo muli. Awutanga muli tebabuli wabayo kazinga oyinza okulya akatongo muli. Obutongo muli si bulungi wabweyegerawa. Afadhali olyamu amakoola ga mulinga waliwo amakoola ga mulinga ono obutongo muli n'abuvaako. Abadde agudde ku butongo muli enjala ekulume akatongo muli n'okalabanga eppeero oba ettugunda. Okay, tomorrow we can come. Amasanda agakavaamu owulira kunyoolwa. Draw lots and lose our hat. Kadi waliwo abali emabega w'amagezi era amagezi tebaagala kulabika nga abagalina. Balekedde abayiya bayiye babatunuzi weebali. Calm down. Let's. Banne temuyogera nnyo oli ate ayi wayogera omanyi wayogera eky'obusirumu mu kiseera eky'okuyiiya ennyando akulabanga anaatugwa. Out there volunteering, I mean, what exactly is the grand plan? Is it just... Ono yayagala kumanya grand plan eriwa era ensonga lwaki sinna volunteering oba okweyingiza mu biteesebwa. So much about survival. And most of that is. Tewali n'omu ku mmwe abaliko abasikawutu oba baasoma obukodyo obwona oti abyo mwena muli wano mulinga abo taatera ovuma ono. Let's split into pairs. Katweyawulemu ebibondo abakwate eno bakwate Say something. tulabe kye tunonya. in charge? Oyogera ng'ali akulira. Do you have a better plan? Olina pulaani eyabalabika ng'okkulira kubanga oba ofaanana ng'okkulira kale nze sikulira. Relax. Ekyo ebigambo bye mutandise biyombya
mutandise oyomba temulwana. Is my partner. Olaba abasajja kyo kyabakuliramu tebaagala kubanga bakola ki? Tebaagala nnyo kubeera nga babakulira. And see what we can find. Naganze nga ono bagambye twawukanemu abamu bakwale sayidi eri tulabe kye tuyinza okuzuula. Bagiyita Bermuda Island, akazinga ka Bermuda. Buli wawulira ekigambo Bermuda tosuubira eryato oba ennyonyi okuyita awo. Do you have any home recipes for horse? Yambuzo bayina home recipes oba ebintu. Mbu Abachina baboogerako bafumbi. Abachina omanyi buli ggwanga Katonda yaliwo ekitona Abachina bafumba. Naye essaawa eno omwami ono ng'atunula ng'obwongo obwanobyo oyinza mubuuza ku by'okufumba. Waliwo embeera eggwako n'obeera nga toyoya na kufunamu appetite oba kulya ekintu kyonna. Have enough of this, they'll let you get away with, a little. Ona amunyumize otandise okuntama. Let's see if we can find some more nuts. I already got. Kale bagamba mu bibiri babayo ebyokulya. You're doing well, man. Naye kumbo genda okwetegereza erudda waliwo alaba ono tebazze naye. Waliwo omwami gwe batazze naye bali ku butongo muli. Kikino why? Oh, that's cool. Jangu olabe enkweke. Waliyo enkweke. Omukyalo ono oba yasoma mu science w'ebisolo. Enkweke yiyo bagirabye enkweke. Gikwate kompola. Wali ono yuno. Ono yuno. Yeah, look what I found. Bane mujemu naye byenzudde. Eri waliwo eyeetoloola. Yeah, horsey. Kikyendabye kati ono weeraba obusa yamanya aliwo ekisolo ekiramu. Awali ekisolo kiyinza okuliibwa mu mbeera ng'eno ey'okwetaasa. Oba kisolo ki oba kisolo ki n'oba wa ddiini kyekibuula era wekiraba mubamwe. Ono yaganze eno seeyongerayo. Babagaye beeyawulemu buli omu akwate wawe. Eyo seeyongerayo. Eyo seeyongerayo. Ekizinga kino kuliko n'ebizimbe kwaliko abantu. Eyalabyo obusa oba bwa mbuzi oba bwa ntuggo oba bwa mmolondo. Oyinza ogwa mu mmolondo oba emmogodo. Tatya mmogodo. Ali mu bunene bw'emmogodo. Tatya mmogodo. Bayo. Njagala nze mbayita nga nina kyenguddeko. Kuba naye yeefunira gw'olirawo ekibumba olidde. Kati ate muyiggira abamu era baba bakuwanyiza akugabirako ng'era atalina kyakoze. N'embeera nze nzudde. Jaginoonya. Yakuttewa. Awulira okuwuuma okulinga okutokota okwenjuka mu ddoboozi ery'engoma ensaanuusi. Asembera mu ddoboozi ery'engoma ensaanuusi. Valence Videos Nansana. Ugenda okweregereza waliwo ekya kwasooka kuwulunguma ogenda okwetegereza omusajja bamusaba munnange. Kino kinazi naye kyagaga ani yasula ekinazi ono tebawuli abo nondaba bwengedde naye kono kirizayo akalala bwengedde. Banange waliwe kuno kukunya kuyuza okukunya okuyuza abade budde ne buziba. Waawe ezo endulu za muntu
ezo ndulu za muntu basembera ne bajja gye bawulidde omula laba ekiriyo laba eriiso emisana twalengedde omwami ate abadde w'omu ku bano era ye nga tannaba kulalayika waawo wadda kati firimu omukono babadde banoonya omukono gwa doketi ogwo omukono gwa muntu buli omu mu mbeera y'okuwunga ekintu ekiraba bube era mugaye mukono gwa muntu ogolabye nga ntumbwe ogenda okweregereza omusajja ono najja muduke ono oba naye Kazinga yajja atya jukira twalengedde eryata erudda kati nakanga kika kitya omuliro waliwo anoonya akazinga kalabiseeko kuliko ebitaayaya yamukwata mu ndulu ono omukazi yibe bano abazibu avuma avumani ovuma wano watu ebitaayaya biryoba byagala omusaayi kijja kigwa mu bulago binunangango bano babagamba badduke anti babadde beyawuddemu emisana banoonye ekiyinza okuyamba obudde buzibidde Kazinga wano. Kikanze n'omuliro najja. Where the hell did you come from? Ovuddewa. If I hadn't just stepped in now, every single one of you'd be dead, so I appreciate it if you would answer my goddamn questions when I ask them. Nagamba mwagala okuwona muddemu ebibuzo bya byembuuza. Plane went down and we wound up here. Twali. You think now I'd give up hoping for a rescue party? Enyonyi yasiranye negwa. We're not a rescue party. Didn't you see that plane that went down? Nagamba mbadde manyi nti waliwo abantu bonna bayinza okujja okuyamba. Ono musajja naye yali yasiranira Kazinga eno bulijjo atoloba nabyo. Kati abadde amanyi be bano aba rescue party oba abazze omuwonya. Kumbe naye ne bano nabo bafunye ebizibu kati bafaanaganye ng'ono omuwendo oguli mu bizibu gwe guweze bulijjo adde amanyi aliwo yekka naye okukaaba okw'omu kifuba kikaaba nkiki ekikuba ekyo so naye kabisobola ono tetumanyi bbanga lyaluddeyo muddeeri kirina gwe kikutte wano nekimu tekyemolerwako kizijjamu akabengo munyambe kizijjamu akabengo ono kimwagalamu omumiro bannange kiringa gye kuliko abayine muntu bannange olajja anoonya akabengo kamune akabengo ndeka wawe mama kwata oluyi kikuba oluyi ate mu luyi mulimu amaala leka muno onemesa omukyayina balina kungufu omukyayina kigenze naye Yiga kintu mulimu ebinafu nekidduka mulimu nebiwera gaweddemu onsisiitiriza ani gwosisi onsisiitira osisiitira ani olanoonyani obadde onoonyaki birina enjala zisalanga magirita naye gwe oyagala kukolaki wasoose nojja ekifi ekizijjaga kifi mama okyasobola kutambula akasinziro bakayuzize genda okweyagereza oli bamutudde
oli bamututte biyitirivu. Ono nakoleza balinamu bino ebiyigira okuyamba bifuleya ate kirabika biti omuliro era ne bidduka. Genda okweregereza bidduse. Musajja mukulu nadda naye nga be bitutte batono. Batuteka ekitundutundu betengetenge ku gurupu eno. Yeah, they'll do that. Batuteketengetenge ku gurupu eno. Not yet. Ebintu biringa ebiweddeko nsibinaggwa. Not friends of yours, are they? No. Sibyannaggwa. My whole team on the very first day we were here. Ebintu si byangu. My fault. Simu yenu we yange. The group off and got 5 of them killed. Look, you don't need any more fighting tonight, all right? Tebaagala kweyongera mu lulwana lulala lwonna. Gwe sooka okakane. You can get up and come on. You can stay with him. N'agamba olina okulabika ndi osituka ojja tubeeko plan gye tunoonya oba si ekyo osigale n'oyo. Yamuga oba si ekyo sigala n'oyo. Good. Come on, guys. I'm with you, boss. Wamandi naye boss. Tetujja kuddamu ebyo byakubonaabona. What? He's with the FBI. Seems like he knows what he's doing. N'agamba olaba oli weefubbi alayika ono amanyi kyakola. Gonna follow him, girl. Oli omusajja aba asabye essimu mugire tugende. Baba n'obukodyo abeefubbi tomanya essimu eyo eyinza okugira wano n'ekyamagero. Are you leaving us? Totuleka wano. Ate bavudde kwoli agobye ebintu. Ate bagenze n'ow'amagezi g'FBI eyalemeddwa nga birumbye. Kuba twalire naye endulu akubanga eyabatidde. Sigala nina genda FBI baba ne pulaani. Pulaani kye yabuze. Ne kapiteeni agenda nsonyiwa blaza naye gyatugire. Mu nsi mbulamu omuntu waddembe osalawo kyayagala era tolina lukusa lumukayanya. Ne oba kyomugamba kyomukayanya kyekimuyamba nga bukya. Bugenda okukya. Ono aludde eno. Wasize otya? Ng'oyagala obulamu tomala gawe baka. Mwina ne mwebaka kirindi mutyo? Not much, really. All right, everybody up. Come on, up. So, I assume you all have limited knowledge and experience surviving in the wild. Well, I'm willing to teach. Kakati bukedde ku makya. Still bakyalina okulowooza ku butebe bayinza okuva wano. Those things get bolder. Ebintu biyinza okwongera okukaluba. Ono atunula. Kati waliwo omu ku bano ate agenze maaso na kwesiga. Omusajja ono ate ategerekese ludda ajava ate n'alaga obukugu obw'amannyo mu kubirwanyisa. Waliwo abaaganya omwesiga era bo balaga bali ku lwabwe. Uli alingiririza eri. Kati ono alabika yamulaba n'okuseka n'aseka naye n'atayagala gamba bano. The sea is fruitful and generous. She is also loaded with sharks. So we try to keep this in the shallows. So the idea is we create an inlet. Tide moves in, traps the fish as it moves out. How long? Kali baagala okulabika ndi banoonya pulaani ebivuba ono alengera. And I think it's best we keep these burning at all times. So make extra. Abaagenze n'ono ekiro ng'aleeta pulaani. Kumba alengedde eri balina bye bazinga. Omanyi buli kaseera omuntu ayagala okuba ne pulaani aba tayagala waamusinga mulala. Abantu abasinga tebaagala kusingibwa. Around just like this.
Katulete bulesi jinja ino tugire bwe tuti kulwokuba eri yalabe kye bakola engeri oli adalagirira bali alinga yayogedde mukama kati ne bano abalagirira tugire bwe muti kuba kati tugire tuya bakola ki. Greatest danger during the day is the sun. Ono akabazi balina akabazi ngeri omusana gye guzze nnyo naffe tuyiye ayina bye yagenze nabakawungezi kajjo alingiza bano n'abaako kyabagamba kubanga bali bamuweesiga mbw ayina survival techniques yababuuzi baba balina essimu zino eza mobile ezitakwata nga tewali mulongooti olinamuga omusajja essimu gyanoonya agenda kukola kiko atoti abeefubbe eyo baba ne pulaani. Right about that. I'm so lucky. Abeefubbe eyo baba ne pulaani. Come with me. Soko je nange munange ebyensi bizibu mwana mulanga asooka ayisaawo mwami ono jangu kubuulira omanye etwali tambula jjo nina bye nalabye naye tubeere beegendereza kikino waliwo ekiyumba ekikadde ekizinga kino wakyali kibaddeko okuuka abantu naye kyonna ekyabagobayo kyali kigoba jange tetya eno tebali muzibu jukira n'emisana tebyabalumbi bireka tebirumba misana kati kumbe erudda waliwo amazzi gano ag'ekiyiriro mwana mulanga taleeta mwana mulenzi ensi etabuka munange n'obeera awo n'obeera mukambwe ennyo mu bintu ebimu n'okambuwala zinade nage jantu gemba biri kunge nazi gali fresh amazi gali fresh amazi gali fresh amazi gali fresh gali fresh mwana mwala nagenda masa mulese kumbe abakyala abasinga ayinza okuba amatidde n'atadda mu kwekoza bulingolingo naye mulimu abakyala abamu ab'ensi ezimu ng'ayinza okubeera awo neyekoza bulingo neyeefula atakiriiko n'ajja mu busungu bwa bwereere kati yo omukyalo ono baabazungu talwawo kubamu n'ebintu byasajja bizibu osirika nga yakutiddetidde dda era okakanangamu neyemufiiriddwa mwana muwala n'alyoka ŋŋambe kubigula oba kubaawoneza kubanga abigula aba wakubigula naye ate olubaawo ndowooza yabeera lubaawoneza kenzijje tulabe lubaawoneza oyo ayagala agende balabe lubaawoneza nagambye evamu emis productions natenga bulijjo n'alumba omuwala yazudde enfo yagizudde omuwala ono teyeemutyamutya n'atwalayo olulenzi kakati ki nagambye aba Shafik Movie World baba lyawo oba mubadde mukigendako oba mubadde mukimaliriza kumbe sebalijje bamulize ku nnyonyi akyalinamu obuzibu omanye ebiseera ebisinga omusajja obeera awo n'obuuza oba lwaki bakugaana kati sebalijje bamugaana ekyo kimuluma osemberera otya omukazi oyo ate sebalijje kanyama tomanyira tatya bakulu be kekoka sebalijje omukazi we mbasobola mufuna faza kakubemu bukubi wano sebalijje kakubemu bukubi sembera leta amala ulira okusitula abakazi bakubya bo abakyala bano bakubya sanyu libaddewo gye buvuddeko sekendi 3 awo miranga gye tulira oli wakabi olwo tusinga gonsinga obwakabi onsinga wano newebuze kimukubya bakige galonze akulonda nga atya nganze yaŋŋanye omanye obunyama bw'empisa eggwe omanye ebbanga lye tubeere wako kibusuula wali yisima seŋŋoma
era omukazi yataasa va ku munno sajja muno bwakusinzanga ensumika toga mulwadde wampaki kirabe kitunulanga obuzibu era omukyala eyayamba bwe tuba tuganye manya twaggaana wamasole tugende nabe engeri gye nkusasulamu eŋŋumi naye akabengo takyalina jjiya egenda maaso kale n'omunanga oluvannyuma bannaffe beeyongerayo okusobola okugenda maaso n'okulabika ndi balaba bulungi nnyo buli kimu kitambula kitya entambula yakyo genda okwetegereza wano naye twekwese bulungi tebyawedde nagambye Shafik Movies kitemu bali ku Bread House awo nyini level ono agenda okudda engulu mtwenga goma lwaki omutwe guuma yebuuza lwaki omutwe guuma yebuuza okuuma kw'omutwe kiki kyava atambula nga ddamuli bakukuba n'otamanya nakubo lwe wayiseemu ng'ojja naye n'okwata lyolowooza erikuggusa mutwe nno baagukubye ebya siriyasi omutwe sirwaya twebakubye ebya ddala kati apaala bupaazi ekitundu wano tebagudde ku ndogoyi waliwo endogoyi nnyingi nno gyeziri eno naye endogoyi zijja zitya eyapadde ebibye naye abaye nerabiddewo nayise saagala nnyo okutambula nga nzira mabega. Ladies and gentlemen, akajanja ebiseera ebisinga si kalungi, saagala nnyo okutambula nga nzira mabega. Banange kumbagudde matwale gaabyo tebitambula nnyo misana naikire emisana kiringiza kamalaza mabegawe ogenda okweyagala n'omusajja kikyo kirina obu bireete no mu mpuku gye biriira emisana guba mugano kuba kulya ekiro kuba kuyigga biridde abantu lengera emigongo mikalu era biterese ba pilot bonna bagudde eddeeri. Bebase kyekyo awulire okukirijimba nakwata ejjinja ekiro kaba kayisanyo basi bitya muliro kimuyita mu position neyesala omusayi gwe kyagala tokola ate gundi loosi tokola loosi naawe okola loosi nikimwanguyira nga tannakala byagala nnyo omusayi kati bano bagwa ku kiwedde anti kiro babadde bebase ng'oliko ekiri oyinza okwebaka ekitundu kireka ekiri oyinza okwebaka ekitundu naye gwe ono kyata amajjangu ono yoba yali w'amagye abisobola ono kumba saidi eno yewoma enjala wulira okutugga nzise nno kabenge komando otugani otuga ki
omanyi genda kyakwata babiri ddobolo kirina amaanyi eyo kale kyebakoze oli kino kyazzaako buzza kyebakoze munaawe biri byazzaako buzza. Where do you two sneak off to? Mwe mwabadde ate muzeewa? It's alright. Sole. Mubadde mugenze babiri ate ekiro temutya kuba mumanyi ekiriyo ekiro. Alinga abuuza lw'empaka muvaawo ate mutambula ki mutambuza ki muva kukola ki? Ng'abuuza bulala. Naye omwami ono okuba ebbanga eryo lyonna eritaliggera eno gy'ali n'abaleeta nno gy'atera okukasiba era yaakuma omuliro ogwo ne biba nga tebijja waali yabiyiga nga yakajja oba yajja kukola ki naye mbu yasiraana era yadde amanyi bano okujja be baalesicyu kumbe nabo be beemiranga. What's your story, Bruce? I was out running maneuvers with my crew, and out of nowhere, our tech went haywire and we went down. We were in the water for 3 days before we washed up on the island. They all got picked off on the first night. Yatandika obanyumiza ye ne crew ye engeri gye baagirira ku mazzi eno kale ebintu byalinga byakusaaga. First. Ne baayekanga babulidde eno. You know, put marks in trees at first, they count the days. Forget a few times, and why bother? After that, all the days just run together, and the nights, they just bleed in, bleed out, bleed in, bleed out. We just lose track. After I figured out the creatures are afraid of fire, survival wasn't too difficult. Ebintu byonna byagenda bikola kibizibuwala era banne n'abafiirwa. Omanyi bw'olaba obunafu bw'abalala oba abalala engeri gye battibwamu kikuwa okutegeera bunafu ki obwo basse n'otandika okubwewala. N'agenda maaso alaga family bambi basufu balabika bulungi. Which war were you in? What do you mean, which war? Kati yambuuza lutalo ki lwe yalimu kuba ogenda okwetegereza ebifaananyi ng'ali ne famire alabika aliko mu lutalo. Kati ne yambuuza lutalo ki lwe walimu. Your accident, what was the date? September 19th. Kati abuuza olunaku ebizibu byabambalira. September 19th. What? Our accident, Bruce, May 16th, 2022. The war ended like 100 years ago. He's right. You're fucking with me. No, I'm not. Ogenda okwetegereza kumbe nono naye alina history ow'abakomando. Kati yamugaato ngamba osaaga. It's my driver's license. N'amulaga driver's license ye. I was born in 1992. Yazaalibwa 92. I don't understand. I don't. That would mean my wife. My boy. Yaga mukazi we n'omwana we. Did we win? Baabula. The war. Did we win? Baali mu lutalo era baalinga abaawangula. Naye mukazi we n'omwana we That's good.
yagamba batwalire tukwate kubo ne tudda ku beach eri ku musenyu na amazzi we gatandikira. Musajja alina ebizibu ebyemabega biyitirivu. Balaza ebifaananyi bya famire naye omukyala alayika luwe kati bamusaba akabazzi kuba ekkubo kati eribatuuse erikwerwanako ono ye yagenda kwesulira awo. Ekiki kino ono alina bye yatunuulira wano. Bano bali ku lubalama bakumya omuliro. Could you imagine being told that? A million years. How is he still so young? How is he over 100 years old? Honestly, none of this makes sense. Kati ono yasooka n'abuuza naye ebintu bino bikola makulu ki? Wuliriza. Ajja atya okubanga omwami ono alabikanga muto? Nkunyumiza ki? Ekifaananyi bano kye baalabye ennyambala endabika y'abantu bali biraga nti omwami ono takyuse mu kifaananyi n'omudaali gwe yajja gwa myaka gyadda. Tuli ku Bermuda Island. Alabika omuntu ono yakubwa bukubu amazzi n'abula bubuzi. Bermuda Triangle eno ba Bermuda Island waliwo ebintu bingi ebyewunyisa ebiriwo. Kati omwami ono yabula dda mu ntalo ze baali balwana dda naye akyali mulamu. Kye babadde beebuuza gy'atya okubanga akyali mulamu. Jjukira mu biseera bya Ssematalo omuberebere waliwo ennyonyi eyakwata ebyokulwanyisa n'eyolekera eruuyi. Ennyonyi eyo n'egyebulira awantu awamu mu matwale ga Bermuda. Kyokka ennyonyi eyo yazzeemu n'erabika n'abasaabaze baayo mu biseera ebitali byemabega ennyo. Oluvannyuma lw'emyaka emingi naye ennyonyi yazzeemu n'erabika n'abasaabaze bonna abaali bagibulirako. Kati ng'ovudde ku ekyo beebase ne beerabira nti bali ku kizibu. Akigyeko omukono yafunye akabazzi. Bamu kimusokodde kikamula nnyo ebyenda ebyo oba mwe kijja akatunda. Kyamukamudde wano tebakwebakiriza nnyo ebakaki. I don't know, Damon. I'm not a fucking doctor. Kati ono abuuza obaana ababulungi kwe Damien simanyi siri musawo. I'm sorry. Sonyiwa okubogolera. I don't know if she's gonna make it. Simanyi oba amalako. Injuries might be too severe to save her. Tamanyi bambi oba amalako. Embeera eri wano ekuleeta okubanga naawe otabuka okuva mu ntegeerayo. We have a plan. Can't you tell me here we shouldn't leave her? Yamugaanira pulaani kwe naye tombulira oba tongamba pulaani mu mbeera yo nasisobola muleka wano. Mwana tu bamubikudde bakitema kyakamubikkula akawago kali bweru. It's the best one we got. I can teach you what you need to know. Yaganga enda bayigiriza kyonna kye mwetaaga okumanya. Ekyatuuseewo omusajja ono wano yabulirawo dda. Baakubwa muyaga. Ayogedde emyaka ki muyaga egwabakubira ku mazzi okwo ne famire ye. Famire gye yali yaleka. Laba. Naye olwaleero tamanyi okugenda famire yamugendako kale yagirabanga eyagenda. Bano bamubuulidde mwaka kimwe tuli yabambi yanakuwadde. Kitegeeza abantu bewabulako mu 14 eyo ba 139. Olwaliro oba mu 220. Olowooza bali kuki? Kati waliwo eyeefudde omugezi. Kati n'atandika okugenda maaso n'abaga mumanye ekiddako kyakwerwanako. Kuba ekintu kiri bule kikusemberera eba ttabbu. N'agaato kikiriza okusemberera. Ekisinga okwewunyisa kw'ono omwami yabula myaka gya 39 akyatunula ng'omuvubuka.
kibebuuza kye kimukuumye nga wa kiwago. Katono genda okwetegereza. Kumbe ono weefubyayo yagambye abamu bamugoberere. Obukodya ayiga owaayi. Akoppa bukoppi bali talinawo pulaani. Kati yayawudde banne n'abaawula alage nti kuba mulimu abantu abamu abatayagala kulemberwa nga baagala be baba bakulemberadde tebamanyi. Afazaali gwe n'oba olina ky'omanyi omubenga amubuuliramu amagezi alabo bakikola. Nga tuzze ku sayide y'omulwadde gye baamulese. Laba engalo maama kamujjuntuse mukazi wattu akabengo gye baakaseresezza wana wava endulu baakuttewo nnyo. Bayiga ebbanda litunga. Ebbanga litunga. Ebbanda etu. That's awesome. Ekyo kirungi. I threw javelin in college. Naye buli w'okanyuga ky'okutte ekirala bwe kijja okiwona otya. So I'm thinking next we'll work on forging some weapons. Kati omukulu najja ndowoozeza ku ky'okuyiya amagezi by'okwerwanako. Twetaaga amafumu ge tutalina kuba ekintu ekyo okitunga oba okimaze. Kati bwe twali tulina amafumu tulina okukozesa obwongo okuyiya ekiringa effumu. Wadage temugenda kkiriza omusiru yayogera. Musanze ayigulizza ali wali buli kimu aziga nnyene. Talinaamu wadde amagezi ku kitwe ekyo. Oyo atabuddwa abantu bawunga. Twala eri toddamu tubuzaabuza gw'otuleetera naffe tufaawo mu ngeri gye tutategeera twakwesize. Teweesiganga omuntu omutwe ogulinga balaafu. Point. You were supposed to be the superior leader. Kati obadde olina oyagala tukugendereko tukutwale nga superior leader simanyi tukutye kumba aswala. Aswala ono genda okudda. Gye yalese munne. Agenda okudda gye yalese. Omuntu bamuwagudde ebiwagu omuntu okulabika mu biwagu muwagule bambi. Yatunula mikono gireri ebisambi simanyi gye byagudde n'ebiwato bali mu binoonya. Oyagala kuseka onsekerera. Egundi oli awulira atandise okusunguwala ku lw'okuba okuswala. Ensonyi ayagala zifuula busungu. For your crimes of lying, misleading. Baagala muvunaana okubalimba n'okubameesereddenga. Kati ate ku kyesasi. Omukulembeze atalina magezi alina kumuwa ekitiibwa mu kutya. Manyiraani ontiisa. Kati njagala ombulira ani akulira. Ku lw'okuba bawakanyizza. Bachallenges the intelligence ye. They have just asked his intelligence. He's not intelligent at all. Was that about a mutiny? I said I would do anything. Nabagambye ngenda kukola ekisoboka kyonna obbajja kazinga. Eyo engeri gye mbajja kazinga. Odda wano. Oza. Oza biki? Osiruwala. Omuntu nga tayagala kuswala waliwo kye bayita okwekaza okusukka. I forgot to make sure the torch was lit. Kaakati tugenda okudda mu bannaffe bano. You don't get the big picture, do you? Naagala simanyi oba ekifaananyi ekirungi ekituufu okifuna. And what happens if the oil runs out? You're putting a whole lot of faith in this plan of his. And what if it doesn't work out? N'agamba nti yeesize nnyo omwami oli singa ebintu bino tebikola. This is it. Kino bwe kiri. Either we kill them all or we die. N'agamba tulina obitta bonna oba si ekyokufa ffe. Tubitte byonna oba tufe. Okwekanga si muziro.
Sagala manyi kiri ezo zekanga nnyo ezo kiro mbi nyingi awulira lwaki naye ogenda okwetegereza sokola mutima osiro gwe nkukolimidde okolima bagenzi bakolima omulinze ndiwo nga bagenda maaso n'okukola pulaani yaabwe erabika okuba nti eyinza okuba nga ekola bulungi nnyo engeri gye bayinza okwetololamu ebintu bino ne baba nga babikwasaganya omulundi gumu ne bafuna engeri gye bayinza obbiwonamu. Nagambye tugenda maaso ne firimu yaffe eno emanyikiddwa nga Bermuda Island nate nga lijja okuvamu Emis Productions era naga tuba tuli awo ogenda okwetegereza olw'olugezigezi kye bamukoze n'oli yayombye ng'ono bw'atandise omusajja okwekaza ssebanne maama Both of them traitors. Frank? And this little bitch. Kakati onsiruwalirako oli yanvumye bw'atyo. Weyagala ki? Mumbulire pulaani gye muyina okuva wano ng'era omudoofu waaba omudoofu kati oli amanyi obulungi engeri gye bava wano. Pulaani ki? Babadde bagamba kye balina okulabika ni bakola kwe kulabika ni basooka okujja omulabe waabwe ababuzizaako obutuuliro. Ono n'agamba ayagala agende maaso bateekeyo ng'akanyeebwa bwe bijja bali balyoke babiyoola omulundi gumu. Eyo ye pulaani gye muyina emala okutujja ku kizinga kuno. Except the entrance, right? That's right. Kati bakoze mbu akatego. Just to finish it off. They're gonna have to be fast. Agambye tulina okuleka tubimaliriza. N'ekyo nakye tuzaako tulina kikola mu bwangu. I'll do it. Ono agambye mbu yagenda okwewayo ng'akanyeebwa. Alright. Give you the signal, you close it off. Nakakitobanga otuwadde sigino awo n'oyingiramu. You have to make sure you get them all in the circle. All right, blood, loud noises, draw them out. No fire anywhere near you. Pulaani ogiwulira? Closes off the circle. Babisaleko omulundi gumu. Let them burn themselves up. Baagala bisalako omulundi gumu. Fire going. What if something goes wrong? Well, then we'll deal with it. Amafumu baafunye. Amafumu amabanda obudde nga buziba. Akanyeebwa kaako byagala nnyo omusaayi biwulira akawoowo ono ye yeewaddeyo ng'akanyeebwa. Abantu obwedda baasi nabyo byaze bimazeeko ogenda okwetegereza ono olwasituka balo kintu kimuteze soka olindeko nga temuzze nga ye twagambye tebaze nga ye bagambye ono omuliro yagambye pulaani gwe bingi ono yennyini yeyamutega omusajja yabadde nga owa pulaani tozannya ow'emmundu tokwata omusajja tabeefuulidde. Weebuuza omuntu amaze ku kizinga kuno ebbanga lye bagambye lyamazeeko
yali ku lyato nga bwe bagamba mbu ennyonyi zibula mu Bermuda Triangle, naye okusanga omusajja yabula mu gyasatu tosobola kumwesiga mangu agongozeemu omulaba. Leeta siruwala namutungirawo. Ogenda okwetegereza basajja bato abaali balina okuzingako babazingako tebeerwanyeeko wadde. Omukazi namutunga awazibu atateke osubide aleeri bibiri omukazi omukazi ne bamubaka tungayo ebintu byatabuka oli abikulira bintu byero obwedda babitanyiiga yakola planning eringa ebayamba babitte kumbe egenda kumalawo bo basirikale be namulyebula omukono n'akabazi. Ebintu by'okufa kizibu. Nyonyi yasoose batabukira ne balowooza anaabawo okuwona kumbe baleese muliro egwa. Omusajja mwakoze ensobi onoonya obuddamu eno yenze nanyini kazinga Captain Kabuyi waliwo kyansi ndala wali kyansi oba kikufubutuka mugongo kiba kyagala mutima kiba kijja gufu sajja wattu otuuka nokkiriza kyeno gye twagudde okuwona teri bafenke laba amaaso si muntu si muntu. Ate tunavaawo awo abadde Tom Sizemo ng'akwereza nga Jonas Diego Montalban nga Noel Guglielmi Gulus nga Guglielmi iyo weetobwera bise akuume